You are here, working in Munana Katoniza Musamvu MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Kambanjulire Prosper Junior School tulabirira abaana okuva ku myezi 6 era nga tulina daycare n'ekisulo. Tusangibwa Nabweru okumpi n'ekisaawe. Essomero lyaffe liri ku musingi gwa kirokole era nga tutwala n'eddiini zonna. Tulina abasomesa abatendeke bulungi era nga bazadde ddala ate nga balina keya nnyingi nnyo ku baana baffe. Tuva ku daycare ne primary. Tulina ebyokuzanyisa bingi nnyo, swimming buli Lwakutaano era abaana tubaliisa bulungi nnyo ddala ate ng'ebisale byaffe bijja mu nsawo yo. Osobola okufuna ku ssimu zaffe noti 7 noti 1 978 435 ne noti 392 964 oba ku webu yaffe www.prosperchildcare.org. Prosper Junior School, God our provider. Tosubwa enjiri y'abasumba ab'enjawulo wano ku 98 katonyeze 7 okuva ku bbalaza okutuusa olwokutaano ssaawa 9 okutuusa 11 ez'olweggulo ku 98 katonyeze 7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Program okutuukirira mu Katonda buli Lwakusatu ssaawa 9 okutuuka 11 ez'olweggulo ku 98 katonyeze 7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. 98 katonyeze 7 Kampala, 96 Fort Portal, 13 katonyeze 9 Iganga MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Tosubwa enjiri y'abasumba ab'enjawulo wano ku 98 katonyeze 7 okuva ku bbalaza okutuusa olwokutaano ssaawa 9 okutuusa 11 ez'olweggulo ku 98 katonyeze 7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Gulukukayaka atakole n'okulya talinga ssaawa emu mpaka 4 ez'okumakya wano ku 98 katonyeze 7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Here we go. Kino kyekijjulo ky'essaawa eno ku 98 katonyeze 7 emmere y'omwoyo gwo. Kakati kankulageko katono kutya Mukama Katonda kwegamba oyinza okusanga omuntu nvuka mulokola ali wali beemola n'akawala olulengera omusumba n'alyoka yeekuba ensiku ne Katonda badde taliiwo wangi badde waali atidde musumba okusinga Katonda. Njagala oyiga okutya Katonda butereevu. Kati bw'otya Katonda butereevu waliwo omukisa. Zabbuli ye Psalms 128 Zabbuli 128 olunyoolusooka. Alina omukisa buli atya Mukama. Gamba nkutwala olwaleero bw'okola okwagala kwa Katonda mukisa gwa kuyira butereevu. Alina omukisa ng'atya Mukama. Atambulira mu makubo ge. Ng'otambulira mu makubo ge. Kubanga onoolyanga emirimu egy'emikono gyo. Oliba wa mukisa era oliraba ebirungi. Yes. Mukazi wo aliba ng'omuzabbibu ogubala mu nju ez'omunda mu nnyumba yo. Abaana bo ng'amatabi g'omuzeyituuni nga beetoloola emmeeza yo. Laba bw'atyo bw'aliweebwa omukisa omuntu atya Mukama. Mukubire mu ngalo omuntu atya Mukama Katonda. Ekyo kye kibadde ekijjulo ky'essaawa eno ku 98 katonyeze 7 emmere y'omwoyo gwo. Obutonotono bw'okola mukwano, obutonotono bw'okola omulungi, obutonotono bw'okola. Tegaba amamotoka oba amayumba gana gagolofa, naye obuntu obwo butonotono bw'okola ondaga mutima w'entula. Ekiwangula omutima gw'omwagalwa tebibeera bingi, ekimenya omutima gw'omwagalwa tebiba binene, naye obuntu obwo butonotono bw'okola
bwe buvako ensigo eriwangula omutima gw'omwagalwa oba kukumenya obuntu obwo butonotono bwogera ppaka mu mutima munda bangi twegomba nnyo okutuukayo naye ne tutatuuka obuntu obwo butonotono busumulula omutima ne bwekubagunyiza ennyo obuntu obwo bwe busenzera amakuba munda omutima ne guyiga obuntu obwo butonotono bwokola mukwano munnange obuntu obwo butonotono bwokolawo omulungi bulira tegaba mamotoka oba mayumba galaga golofa naye obuntu obwo butonotono bwokola ondaga mutima wentula obuntu obwo butonotono nga webale kulikayo webala okufumba akalabo newe kaba katono munnange tokabuusa maaso bangi bamanyi okusirika naye nga kibaluma munda obuntu obwo butonotono bwogera butuuka fena gye tutatuuka obuntu obwo butonotono bwokola mukwano obutonotono obuntu obwo butonotono bwokolawo omulungi abange tegaba mamotoka oba mayumba ganaga golofa naye obuntu obwo butonotono bwokola ondaga mutima wentula newe kaba katono nga katambala kamuwe newe kaba katono nga switi kalete munnange we kaba kagambo kakamusanyusa nako kugere kubanga bino si byamamotoka amanene yagaliko wamanya nedda bino si byamayumba amanene nga mbaga golofa nedda obuntu obwo butonotono bwokola bugenda mpaka mu mutima munda obuntu obwo butonotono bwogera ondaga mutima wentula obuntu obwo butonotono bwokola mukwano bannange obuntu obwo butonotono bwokolawo omulungi wulira tegaba mamotoka oba mayumba ganaga golofa naye obuntu obwo butonotono bwokola wulira obuntu obwo butonotono bwokola mukwano obuntu obwo butonotono bwokolawo omulungi ngamba tegaba mamotoka oba mayumba galaga golofa mbirabye obuntu obwo butonotono bwokola ondaga mutima wentula buterevu mukwano tukomyewo oli ku 98 katonyeza 7 programu yonna enganzi eyo mwoli Juliet Juko jeje era nga tukkiriza nti ekisa kyakatonda kikyatwala mu maaso era nga Prosper Junior School Day and Boarding yakutuusaako programu yaffe eno muwanguzi tawanika basangibwa Nabweru South Zone ne Nabweru ku kisaawe Playground era nga ennamba zaabwe ez'essimu kw'osobola obbafunira eri 0392 964 930 oba 0701 978 435 osobola kubanga obasinkana awo Nabweru era kuba ku namba z'essimu ezo ojja kubanga obatuukako bulungi
Mikwano tukomyewo nate n'omuwanguzi waffe Mukama amusumulula atya n'aleka olwaleero amapaapaali ag'ebweru n'agaviirako ddala wenjogerera akaweta nkalaba kali ku ngalo Mukama atuuka atya okumusumula mu ddakiika nga 2 ngenda kubanga ngamuwa manya amasimu abakyala mwetegese n'abaami mwetegese otukubira ku masimu olwaleero naye katumweye eddakiika ezo ndaba empeta ku mukono mwe yamugamba nga nti nno ogende eri bazikkube naawe kyajja kiti olwaleero ng'akyali naye kati ekiseera kyatuuka nentuula wansi w'obuweereza bwa musumba Ssekisaka ayigiriza nnyo ku kibi kati nange nensaba Mukama nemugaba Mukama nyamba kati ate ebiseera ebyo nali neezudde nti ndowooza kiri ekintawa ekiva ebuzaaliranwa kubanga nagenda okuzuula nga bamaama baffe 3 kale bamaama bonna betwalina nga balina bazaala mu basajja 2 kitegeera ekyo nenkizuula nendaba ku bakazi baffe n'abali ebweru ne bana abali muno nga bambi obufumbo uli awo bwakulafuuba na bulafuubanye kati nengenda nga nezuula mpolampola nensandika okusaba kati mu kaseera ako nali nfunyeyo booyi ng'agenda na ku booyi oyo nga tumusaba mwenna tukola kikuba n'ekyo ekyokusaba ffenna nakyo kikulu nnyo mu maka oba okitegeera kati ono twasabanga ffenna ne tunoonya Mukama ffenna ne mwagala nnyo naye nanjagala kati tuba tutambula naye twali tuva wa musumba Ssekisaka olwo ng'ova mu maka g'omusajja ate mwosabire kati nga navaayokko ebiseera bye nali nvuddeyo nga maze kumpinga mwaka kati yagenda okulaba nga waliwo ogundi etuukawo awo n'agenda South Africa bwagenda South Africa n'atandika okutegeka okwanjula n'embaga kati bambi ono ng'abadde mu maka okumala omwaka nga gumu n'omwana omwami wange kati ndooza mu mwoyo mutukuvu yamuyamba n'agamba omuntu ono ayagala nnyo omusumba Sarah kangendeke wa musuka kati n'agenda n'asharinga ne musumba Sarah jukira nga mbeera ne musumba Sarah naye nga simugamba nnyo kisusse nga kwegamba nabagamba paka bwe natuuka nenkola ki nenkoowa kati bwe namala bwe tumala musumba Sarah nampita nagamba Irene si kirungi nakuzaala mu basajja 2 omwami omugumiikiriza bambi nankansolinga nnyo akikyalo omukyala oyo batumumiisinga naye akansolinga bulungi ayogera bulungi abakyala kati nengamba kale nengamba naye tubadde tulina plani yaffe ey'okwanjula n'embaga eri gye bategeka South Africa kati ate nga nafunamu n'ekirooto omanyi ne Sitaani naye mulimba Sitaani nga yandaga nti nali nvuga emmotoka nga nnungi nnyo nenjimukwasa omwami wange kati nenjimukwasa kati bwagivuga bwati n'agikuunisa ettaala buli omu n'agamba bannange emmotoka eno ng'ennungi biki ate n'agikuunyesezza kati ekyo kyokka nga ngamba ono si ye mwami wange ekintu ekyo kitukeereya era kyankeereya mu kusumululwa kati bwe nakiga ne mugamba musumba Sarah nedda kubanga naloota ekirooto ekisinangamba nti ekyo kiraga nti ate omwami tolina mumukwasa bintu nga byamaanyi naye era nensigalamu kali nengamba kale kanzireyo engeri gye twogedde ne musumba ate tusabye ate bikyata ngambyemu kali nti si kirungi kalabe nga nange nina kyenzudde nti maama yali atuzadde mu basajja 2 nga mbizudde netunyulidde enkubya y'akatooki kati nenkomawo ewaka bwe nkomawo ewaka kyamberera kizibu okuddamu okumwagala kubanga omutima gwali gwafa gyali nga nibwagezaako okulaga nti anjagala nze nga sibiriiko namala kujja wano omutundu era ne wa musumba Ssekisaka ne basomesa nti nange simaanyigo okwagala omwami baweetaaga kisa kya Mukama wamala ne weekomyawo teyakomyawo teyankomyawo nze nakomawo naye era bambi buli lunaku nga kumpya jjukira mukola wamu akera nakugamba kino nagamba kiri naye ate era n'atandika okusaba n'agonda n'atandika okujja mutundu eno n'atandika okukola ki okunoonya Mukama kwajjukira yagenda ewa musumba Sarah ate ebiseera era musumba Sarah ng'ali wano n'alyoka ayogera naye ne boogera ndowooza n'amugamba naye n'atandika okubeerawo mu maaso ga Mukama ng'alisabira naye nga nze nali maze okukola amaze okuwanika ane bwe batona bakufuna akaweeta odduka mangu awo kati
ne tubeera awo nga tuli mu maka naye nga ye asula mu kisenge kirala nange nsula eno mu kirala. Tukigamba tekyali kyangu nnyo kuba omutima nkugambye gwali gwafa nga gwafiira ddala ogwange. Naye nga ye ne bw'omulaba bw'oti nga tolina nekigambo kyoyagala kuwulira, naye olw'okuba enjiri eno gye boogedde nabikine nga kati kankomewo okitegeera naye naakuwelkami ng'agezaako okugamba kino toyagala kuwuliriza naakola ntya kwegamba mukama. Kati mu kubeeraawo ne tubeeraawo ne tutandika okusaba, ne tutandika okujja ffenna nga tusaba. Ne mutwalako ewa musumba Tomu n'atukansolinga awo naye bwe bityo agenda okulaba nga laavu egenda ekomawo mpolampola. Laavu n'ekomawo mpolampola n'ekomawo bambi mukama era n'atukola bulungi n'olaba nti ate mu kaseera akatini akati twafuna ebintu bingi. Kati nange ate nankolamu omulimu. Mukama bwe yanziriza okumwagala nanziriza n'okubeera so patient nti ne bw'aba kati ayogedde ekintu sikitwala ng'ekikulu ennyo. Ne bwe kiba kinnumye mmanyi nti omwoyo omutukuvu waali mugamba omwoyo omutukuvu nzikakkanya ate wano mpiseewo ntya ate nkole ntya wano. Kwegamba amaaso waliwo ebiseera ebisinga nga oyita mu mbeera nga buli kintu kyonna ekibaawo otuuka tayimu ng'okiteeka ku munno nga gwe tokyesungamu wadde ekintu n'ekimu naye nga buli kintu kyonna okiteeka ku oli olw'okuba olwedde omutima gwategeera nti ono mukama bw'atandika okukolamu omulimu oyinayo naawe ng'omukazi ebintu bye walaba kubanga omuntu gy'akoma okukuyisa naawe obaako ebintu by'otta mu bulamu bwo. Anti kati ye bwe nze nali simanyi kuyomba kati bw'atandikanga okwogera ennyo n'akuyombesa nange ne ntandika okuyombanga. Okiraba nange ne ntandika omulaga nti I can do without you. Okitegeera nina amagezi gange buli kimu nange nsobola okyetuusaako nsomye. And on top of that nange ne neeraba kati nange ne ntandika okwezzaamu amaanyi. I'm very beautiful. Ne ntandika nange nga nange neeraba nti kati okitegeera ne nzizaawo that self esteem eyali egenze. Nze natunyulanga nga ngamba bambi oba oyo kati omusajja yamukoledde ki n'amwagala oba bo bakola batya. Naye nga zino niboogezaako kikola nga gwe bakujeregerera bujeregerezi. Naye sijja kugamba nti saaliko okuganja naliko okuganja okitegeera kubanga abantu bangi banjagala nali kiganja wa mwami yekka tewaliiko rejection. Tugeze nange mu kaseera akatono ako mukama n'atukolera ebintu byali bingi bye yakola. Bwe nakyuka ne ntandika omwagala. Tubuuliremu naawe wegambye naye wali otandise okuyomba. Nange nali ntandise okuyomba nga n'okumujooga kati ndaba nga kwegamba nange namutunyuliranga bwenti nga nange ndaba oba okiraba okyamukoleranga omwami bwe bamukolera creator stocks kubengatto nga sibikola ate kati mu kubeera n'ezo empisa bwe zityo ate ng'ekiseera kyatuukanga ate n'akulaga nnyo nti oba asobola okwekolera buli kimu kubanga nange nalina kati mu mwaka ogwo ogumu nga tuseparatinzeemu nga nve nga ndi eyo nekweka eyo mu kayumba kaali eyo ka flat nga ndi eyo ku third floor kati nga nyinza okujja nendaba ki ekiri waka baba bafumbye emmere wamma nenjirya nembeerawo n'omwana wange kiki ekigenda mu maaso waliwo tewali nengenda nembalekerawo buli kimu nga kiri awo nga sikyafumba ate ofumba biki bw'ofumba bakujerega buli kyokola bakujerega buli buki ne bw'oteesa ekiteeso ekirungi nakyo nga takiraba oba okiraba kati ate oluusi nga omulala bw'amugamba alyoka ajja namugamba naye ate nange nakugamba ekintu bwekityo kati ate ekyoli kyolabye nti kirungi ate era ekiteeso kyekimu kyokola ki naawe ekiteeso kyekimu kyobadde waleese obuntu obwo mukama ajja akusumulula bannaye buba bungi obuntu obwo tubutegedde munange mukama yansimululira ddala nemba nga kwegamba eyo bwe tumala n'entandika okumanya nga musumba Sara amaze okwogera nange noonyeza mukama mugamba kale ate nange neezudde nti kirabika kiri nakyo kikola ki nakyo gye kiri era nakyo kikufunira omuntu wa character gw'otayinza kugumiikiriza n'akati n'otera okole ki otera odduke ate ofune kikulu ekyo kikulu ngera kubanga ate bwe ngenda okutunyula bwenti nga ndaba ekiri eri ewaabwe n'ewaffe gyekiri kati sitaani ono alina engeri gy'abakwasaganya olina kwekubamu katooki ne weezuula omukyala omukyala n'omusajja
nemmanya nti ekiri eri kyekyali eri. Kati bwe ntuula muzeeyi wange omukyala ng'alina ebintu by'ayogera muzeeyi wange bye yakolanga taata bye yamukolanga ng'olaba biringa ebyono kuba ne muzeeyi wange omwami naye teyayagalanga bagenyi. Manya basoga ffe tukyala nnyo ate bamaama baali baagala abantu. Kati bwe lwajjanga ensambi eno mwesite gye twasookiranga okubeera ng'ayinza obbabuuza nti no lyeddwaliro bw'okitegeera buli ava eyiga nga najja buli ava era yayida buli ava era yayida lino neidwaliro akaba bagala kugenda mu ddwaliro ensambi bagiyitako wali nsambi hospital bw'okitegeera kati nga nono naye bwe ndaba naye bwafaanana. Kati oluusi muzeeyi wange nga baganda be baleeta abaana eno nga taata ayinza okugamba n'agamba bano bahafukire omuleese baki mu baana bange bw'okitegeera. Kati nentandika okukuba that flashback ekyo kyannyamba nnyo okwezuula nensaba mukama nga mukama nnyamba okwagala omwami ono kubanga nkizudde nga nina okukuba ebiri eri ewaffe bw'okitegeera nga nina okusaba naye nga si kyangu olina okusaba mukama n'abatiza omwoyo gwo. Ekyo kyo nakisaba nenga mukama batiza omwoyo gwange kubanga bwe walaba Samson omwoyo omutukuvu bwe yamugwako n'amaanyi yafuna that spiritual baptism n'asobola okulaba oluba lw'endogo yina ttalukumi okitegeera n'asobola okuyuza empologoma. Bannange nasaba mukama abatize omwoyo gwange kubanga si kyangu kyakubeera na mwami bwakyo. Kati bwe mbala okusaba ennyo mukama abatize omwoyo gwange mukama okunkyusa mukama okunkola ki nagenda okulaba ate naye kyeyayita mukawaawaawo naye ne tutandika nga tutambula ffenna. Kati awo mu byokusaba nga tutambula ffenna olwayize tusaba okitegeera mu kutambula ffenna ne tutambula ffenna ate nange nezuula nti ate nina okuweereza kuba nali sikimanyi nti beegayirira babuulira enjiri yesi mbiwulira naye nga sibifaako oba okitegeera. Kati nentandika okwegayirira okubuulira enjiri agenda okulaba nali ndi awo lumu it was this year mu around June nangamba nti njagala kukola mbaga mugamba oyagala kukola mbaga nensirika nangamba kola budget nemala weeks ng'ezo nga 3 nsirikiridde sigikola wawulira otya nga amazzi age bayeeka amazzi sina kye nawulira sijja kuleeba kubanga awo we twali nga tuseparate nzemu for 1 year bwe nali nkomawo nagamba tuufu ngenda kwanjula mali nkole n'embaga kubanga mukama yali atu blessinze mu kaseera akatini nendowooza agenda kikola teyakikola byonna nebifa kubaawo mu that process nga tukomyewo nensoka nenzalayo omwana omulenzi oli yali muwala kati nenziramu ate nga nina emyezi 3 ono nga ali 3 years old nenfuna olubuto olulala nga simanyi era nenziramu nembuzaala. twebaza mukama mwali mugenda kukoma kamu kali akakamu ke twali tuliko ononye omulala gw'obuuzaalira amazima mukama tumwebaza abaana 3 n'obakuba wali abaana 3 nembakuba wali banga tono banga tini kuba mu kukomawo that was around 2010 era 2010 awo mukama nampa omwana then mu 2012 nampeera omwana omulala omuwala kitegeera kati awo ne tubeera awo nga tuli awo embaga ogirinda tejja naye bwe ntandikira ate buli lweyongera okukuŋŋaana weeyongera okutegeera n'osaba kati ne musaasira bambi ne mmanya nti si ye bwe ntunyulako eri daddi we bye yakolanga neno wange bye yakolanga emizimu gyatukwasaganya. Nina ekintu kye twebaza Katonda nti Bayibuli ina ekigambo kyeyogera nti Katonda afuula ekibi ne kifuukamu ekirungi. Mu butuufu kyafuuka ekyo kubanga nze sijja kulimba nti mu biseera ebyo nabeereranga awo nga nyinza okumisinga omwami oyo nga simumeesinga naye mukama bwanjigiriza okumwagala nentandika omumisinga nti muli owulira nti omwagala nti ne bw'aba yatambudde omusabira n'omugaba mukama kuba nzijukira waliwo incidence eyatuuka awo nga tumaze okuzaala bebe olwo nali bebe ow'okusatu nali nsoma masters
ne bayinenge kati yakola mu academic registrars department olusi babatuma kugenda okuregisteringa abaana mu institutions eziri affiliated ne Kyambogo University PTCs eziri ne NTC kati bwakomawo muzeyi nankubira ku macha nnyo nga muzeyi yankubira ki ninkwate simu nampe simu ne musabe simu nampaako kati mbange nyiga bwente namba ya mama ne kujja message hello my Julius message ngeraga nti omuntu ono alabika babadde naki yes kati message eyo yasooka n'empisa bubi naye kulo nenzijukira lwaira mukaga nga waliyo Deborah nenzijukira amangu ago omwoyo mutukuvu nambakira mangu nti olina okusooka okusonyiwa musumba jjejje sikulimba nasaba ekintu kimu kyokka kyakusonyiwa nengamba nyamba nsonyiwa omwami mukama nyamba nengenda mu Deborah bwentuka mu Deborah ne basomesa abakyala musumba buyungo yasembayo na yali azze okusomesa naddayo naleeta ekintu ekyokugamba nti abakyala babaloga oba okuganja biki bwe bityo naye ngenze kyange kyali kukusonyiwa mwami era nenkola ntya ne musonyiwa bugambanga oba olabanga Stani aluka message ejja ku simu yo yes naye ng'omulaba akutajetinga akuzeeyo olwalera akawetaako mukwano kubanga kati bwe twatuuka bwangamba by'okukola budget nengamba erabirabika era bibiri byagenda kati after 3 weeks nayimirira nangamba nti naye mukyala wange omuntu nakugamba okukola budget n'otagikola kiki kyo ne mugamba kati awo nenzijukira nengamba kambuuze mukama nembuuza mukama mubuuze ebyembaga abirimu oba tabirimu ate nga gy'oli mu bufumbo nga gye ndi mu bufumbo yes naye waliwo okukyogera nekikumenya nga mukama atakiriimu nawereka mukama tetumukoye bukoye oli mufumbo omunange oli akugambye kola budget ekiba kibi n'obutabooza mukama ekyo manda wanika buwanisi mikono n'ogamba munange taata nga nkwebaza akaseera ako omusumba jjejje nali ffe tukolera nnyo mu kye bayita loans tufuna nnyo loan aba gavumenti nokola ekintu kyo kati ayina akamala okufuna loan yali nnene nnyo nga nguze ettaka ku lusozi kati nga sente zenfuna ntini naye era nga bw'omanyi nti omuntu abeera ne weaknesses naye tuzigumira teri musajja agenda kubeera 100% n'abakazi kati nengamba nti naye bwe naatandika ebyembaga bino wali olowooza gwogenda okusaamu sente nengamba bwe naatandika ebyembaga omwana bwe wamutwala ku ssomero ly'akakadde akamu mu emitwalo 4 yakuwangako 5 biri bikomawo obwama bujja ate ngamba babaami nga bwe bamanyi oyinza okutuuka n'ogamba kati njagala kino njagala kiri nga tajja kikuwa kyonna nga bw'okyagala ku mukolo gwo engamba nedda bwe nenkyumiramu nengamba kati nfuna sente ntini nja kuba njagala bwe nti njagala kino nengamba okwanjula yali yakumala teyali tatayanjulangako naye ng'okukyala fine wano mukama bw'agenda abikola nga tugenda ewa maama ne tumutwalirayo kino kumpi buli weekend bwe muba muva mu nnimiro mutwalireyo ettooke mutwalireyo ennyama mutwalireyo lumonde biba bityo okitegeera empisa zakyuka zo zagenda nga zikyuka nga zikyukira ddala naye ng'ate embaga bwe yatuuka kati bwe ntuuka mukama n'ayogera nandaga kubanga musumba jjejje wadde omwami agamba nti ngenda kukuba embaga era weetaaga okubuuza omwoyo omutukuvu kati bwe mubuuza omwoyo omutukuvu nandaga nga omwami avudde eri yali mukyala nampa gawuni yange naŋŋamba genda okole embaga ng'ebula emyezi 4 omwaka okuggwako ate bw'amala nenkwata gawuni naŋŋamba gawuni bagitwale okukisitiminga bwenjitwala ogisitiminga nenjitwala muli mu kirooto bwe nagiwa omwami ogisitiminga naŋŋamba mutwalo naye nga nze nina 10 ezo nina 12 naŋŋamba atofaayo oyinza okusasula ng'embaga ewedde tofaayo naye gawuni tugenda gisitiminga kati ate nemala nendoosirako ekirooto ekirala nga waliwo omwami erinnya lye nendoota ng'ayomba nnyo kati sasooka kitegeera bino ebya gawuni nabitegeera negundi gye baali baŋŋambye naye ekyo nesikimanya nti omuntu ono ayomba olw'okuba ebintu nali mbikola mpola
Okitegeera. Wali osooba. Nali nsooba. Ne mmanya nti kati nina obyongeramu amaanyi. Oyanguye ekintu. Empete enywe. Empete, yes. Naye kasita Mukama yamala okwogera nange ne ntandika okkisabira. Nalaba obugabirizi bwa Mukama. Y'omwoyo gwo. Obulamu bw'omulokole buli lwa mukaaga okuva ssaawa 3 okutuuka 5 ez'okumakya ku 98.7 MCF Radio, emmere y'omwoyo gwo. Embeera buli lwa Sande okuva ssaawa 6 okutuuka 8 ez'emisana ku 98.7 MCF Radio, emmere y'omwoyo gwo. 98.7 Kampala, 96 Fort Portal, 13.9 Iganga, MCF Radio, emmere y'omwoyo gwo. Katonyeza musanvu li mu program yonne nganzi muwanguzi yetawanika muwanguzi tawanika mikwana abakyala abafumbo bakyala ndoza manyo ina wotu dente ende nakuzo mwezi nga 15 akataleke wali akatulese akataleke kaketaaga abafumbo eri nakuzo mwezi nga 15 mama Irene ajja kujja nakatugande kaffe nakuzo mwezi nga 15 Disemba era abakyala mwenango liyo Mukama yakulongosereza amakago nakuterereza nakolera ebyamagero jangu mukwano tugenda kubeera bwelanga tuzamba kyala bannaffe amaanyi nakulo nakuzo mwezi nga 16 street evangelism era gwawulidde tegeeza ku bakyala kuba street abalala basobola okubeerawo ate okusaba n'okusiba kugenda kuggwa ennaku z'omwezi nga 21 era tugenda kujja n'ekyokwebaza kwaffe wefumiitiriza tuula wansi ofumiitirize Katonda kyakkoledde Zabbuli 5 olunyolo 14 tyowenga Mukama saddaaka ey'okwebaza osasulenga obweyamo obwo naye oli mukoowoola mu kaseera ak'okulaba ennaku naye ajja kubanga alokola omwoyo gwo. Kale munange ladies abasingo nakuzo omwezi atezo zijja kubanga mukaaga ezo zo zetugenda okubeera nga tujja mu kifo kino ate nakuzo omwezi nga 13 lukuŋŋaana lw'abaami abaami munange nanti muwulira mmanyi nti abaami babadde bawulira kwebali kwebali oyinza obwanga tofangayo okuwulira omukazi kyeki muluma mutabuse naye mukwano jangu osomesebwa oyigirizibwe si byokka byabakyala naye bingi omwoyo omutukuvu byagenda okubanga akola ate nakuzo omwezi nga 19 lukuŋŋaana lw'abaana okuviira ddala ku senior 1 mpaka ku university ate nakuzo omwezi nga 2 tujja kubeera n'abaana okuviira ddala mu baana bakyali mu mbuto mpaka ku baana aba P7 tugenze mu maaso mukwano gwange amasimu gaagano gonga laba gaagano era akaseera kaffe keeko embaga ndowooza tunagibuuliza mu bibuuzo embaga yali etya mukwano embaga yali nnungi nnyo twalaba obugabirizi bwa Mukama kizibu nnyo abaami okutuula mu gundi mu wedding meeting nga World Cup egenda mu maaso naye baatuulangamu ne beetema ssente ogamba bannanga ate bono namukoledde ki kuba twaddangayo ewaka ogamba ono yampaddeyo zino yampaddeyo ziri nogamba naye oba namukoledde ki kwegamba nalaba ekisa kya Mukama mu mbaga yali nnungi nnyo embaga n'okwanjula omulundi gumu twakola Tuesday okwanjula yali Idi kakati gwe kiwalowooza nno gwogenda okuteekamu ssente waziteekamu nedda n'okufisa Katonda n'akikola munnange Mukama yakikola amiina olwaleero oza omwongeddeyo abaana tetunaba kwongerayo baana tetunaba embaga yaliwo mu 25th August guno omwaka it's recent tujja kufuna Mukama tujja musaba atuweeyo akabaki ak'obufumbo obutukuvu akaana amiina akaana kamukoka bubiri abalongo wow essanyu lyakomawo bwe yali agenda okuddukira kaana akamu
olwaleero kakati okyayagala nabalongo mikwana abalungi katonda asobola okukyusa embeera kanziruka emisinde mu masimu kubanga akaseera kange ko kadduse ddala. Hello. Wangi munnange ojja kusula ku ddoboozi. Kale munnange. Nsoma obujulizi bwonna buli kunze. Obujulizi bwonna buli kunze. Buli kuggwe munnange. Amanya gange gonna. Kale ndowooza mukama tumwebaza obujulizi bwonna bubadde ku ye. Enamba y'essimu mukwano MTN endala eri 0339321788 osobola okuba nga ogikubako era ne tukukwata. Ogambye otya munnange? Hello. Wanje? Amina, yongeza ku ddoboozi. Mukama yeebazibwa omuwanguzi. Amina. Banange weebale kuwangula. Amina. Obujulizi bunkoze bulungi bannaye ebintu byonna by'oyogedde byebiri ewange. Ekitiibwa tukiddiza Mukama. Naye nange nzikiriza Katonda agenda kunnyamba kuba emutundu embeerayo nsiibayo nzikiriza ajja kukyuka. Agenda kuyamba. Mukama akuwe nnyo omuntu. Amina. Amina mikwano. Tudduka emisinde ono agambye atya? Hello. Amina. Kati nze kyembadde mbuuza waliwo yatugambidde nti yanobamuko. Nsitula ku ddoboozi. Omwami yamugamba nti kyepindete kuba nze mbadde mmanyi mpeleka oba yamugamba nti obusawo buno bwe bunnemesezza bakyusa. Yamugamba nti yatambula butambuzi n'agenda ogwo omwaka gwe yagamba gwe yanobamu. Munnange oba tutambula butambuzi kugenda naye embeera gwe kennyini olabanga n'ogamba kino tekisaana n'otambula n'ogenda naye ate bikeereya. Bikeereya. Hello. 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 Wanji munnange. Aweebwa ekitiibwa. Banange tukwebaza olungi. Yo situla ku ddoboozi maama. Tasoboka mu baana b'abantu bisoboka eri Katonda. Olwaleero Mukama atublessinze because munange those are the things ebituyiseemu nnyo naye Mukama abadde mwesigwa. Era tukkiriza tujja kukyusibwa nnyo. Mukama akoomukisa. Amina. Abaliko online on agambye nti how many years did she spend in the bad marriage please Mariam UK? Myaka gyameka. Kati it was over kuba kati bw'ogira bw'otunyulira muwala wange we started dating in 1999 ne tuzaala omwana mu 2000 September. Kati embaga bw'eba yaliwo this year mu August on the 25th ndowooza omanya that time the wasted years. Oh, hello. Hello, Musumba Jeje. Wanji munnange abakyala. Yes, yebazibwe. Amina. Omuwanguzi waffe Yesu yebazibwe nnyo. Amina mukwano. Ono Stella Ekibuli Miracle Center. Bannange ekyenjizeemu tuta embala. Bannange mukyala gwe omuwanguzi waffe mama wa mawanga weebale kuwangula. Amina. Era Mukama yeebale lwamutundwe. Ekitiibwa n'ettendo tubizza Katonda kubanga naffe tujja lwe lugendo lwaffe. Amina. Ekintu kino nga kiri abantu bangi. Onagambye I gained my self-esteem and since listen to MCF radio my marriage is changing. I vow also to help women to give up. Julius tubulinze. Wanji mukwano. Hello. Hello. Mukama yebazibwa mukwano. Bamiyongera okunsitulira ku ddoboozi. Amina. Bannange ekitiibwa tukiddiza Katonda olw'omuwanguzi oyo. Kyekiri ewange kyennyini. Kyekiri ewuwo. Omwami wange oba era omukyala nga wayogedde nti omuntu bw'akulira mu life omwami wange yakula yekka yakula na maama w'omuto ne maama yazaala omwana ku mungono yaliwo teyamusiimangako. Omwami wange ne bw'okola ekyo tutalisiima. Bo ekibi kyalaba kyakungiriza ekirungi tali kisiima zobule mugane mugane egolaba bibi ebere ekirungi tolikiraba
n'owulira ng'emirembe gikugwa awulira nga kufunisa omutima naye omukyalo oyo olaba awangudde aze masti nange nina okuwangula Katonda nga ye mulezi wange. Amina. Hello. Wangi munnange. Mukama yeebazibwe. Amina. Munnange ensebe byempiseemu obulamu bwange era kye nakola ne ngamba katwawukanemukko anti nalokoka ye n'atalokoka. Kaakati newabeera mukwano gwange n'amubuuza nti kaakati mukoze mutya ku ky'obufumbo mugende mu kyaki mulyoke mwegatte kweganga background nnene nnyo munaawe manyi kye yakola yagamba nti akati bw'abanga byebyo nti kati kwegatta kubanga kigenze mu kyaki kati tukireke nenga munaye ndowooza ekyo kyekyange kati kamuleke ebyaffe ne biggweeraawo naye nga byava ku buntu obwo obutono obwo tasiima anyway Irene weebale kuwangula nze ebyange byakomaawo mukama abaami bawulira olwaleero bimanyi babawulira naye mukama yeebazibwe vaako tuwulira abaami babayi mukwano. Hello. Sorry. Wanji munnange. Yes, yeebazibwe musumba wange. Wekitiibwa munnange. Nga kizito kisoboka mu luwanga kireka nnyabo. Muwanga ekireyo ddala. Amina. Kale. Hello, Pastor Jeje, did the Mwangu's husband ever realize his mistakes? Yes, omwanguzi yategeera ensobi ze omwami wo as aje UK. Ekintu ekyo abaami abasinga kiba kizibu okutegeera ensobi yaabwe. Tebayinza kukkiriza nti aboggola, tasobola kukkiriza nti abikola naye nga muli aba abikola. Ate engeri gyeba nti character. Kiba kizibu omuntu okukkiriza nti nga bw'olala omuntu naga nti oli mwenzi, kiba kizibu omuntu okukkiriza nti oli mwenzi. Era ogamba nze siri mwenzi, oba okitegeera? Musumba Tom atusomesa wano nti tokondeminga naye yita omwoyo alumiriza spirit of conviction. Abaami kiba kizibu okwogera, abaami bo necha yaabwe teboogera. Mukwano waliwo ekibuuzo kyesagenda kuddamu wano tujja kukisanga mu bakyala abafumbo kyemmanyi kijja kutuyambira eyo nga kikonyeeko nga bw'okyogedde naye twagadde aleme kukyogerera wano ku mpewo. Wanji mukwano. Amina. Amanya gange nze Katushabe Zahara. Banange twebaza omuwanguzi waffe. Akoze nnyo banange mukama muntu asinga okwagala. Banange tusiima mutondwe banange siina na bwenjogere mutondwe. Kyonna kyendi mutondwe. Amina. Ojja kujja otweka obujulizi mukwano kiba biwanvu. Kale musumba. Kangende kuba nange kubali kuba aba online agambye atya agambye nti praise God Pastor Irene, praise God, thank for the testimony. This is a situation I'm also going through. Nze simanyi mirundi gye nnobye, but I believe God who delivered her will also deliver me. Bandanga kabirira omwoyo mutukuvu ajja muyamba. Hello. Kama yebaza mukumbaje. Amina mukwano. Nange nze tumenya mukama kulo muwanguzi oyo muwanguzi affe mukama yebaze. Amina mukwano. Banange nze nkyali singo naye binzizizaamu amaanyi limpa n'obuvumu okuba nti nsabira omwami wange nga tannatuuka te nange nga nengayira mukama akyuse embala yange. Amina. Abawa omugisa mukama bannange. Okay, katu eyongereyo mu maaso. Hello munange. Hello. Esitula ku ddoboozi taata. Wanji nkuwulira kati mpolampola. Wansitudde ku ddoboozi mukwano ojja kuddamu. Hello. Mukama yebaza musumba. Amina munange. Ntebe omutya musumba. Gye tuli munange. Bulungi.
Mukama yeebazibwa omuwanguzi waffe. Amina. Nze bampita Tina wano Bulenga. Nanange Mukama akoze ebigulu weebale kuwangula. Amina. Ala? Tukuwulira mukwano. Omuwanguzi waffe yeebale kuwangula naye banange nange ebyo bambeerako nze nange mu bufumbo n'enzirukayo. N'enzirukayo nga bigaanye ate n'enkizuula nga n'omusajja musampi kati nabeera nga nsindikira ebintu. Kakati munnange ojja kujja mbasingo bajja kusomesa ate osobole okufuna obufumbo obulala obulungi. Amiina musomba bwebale kuweereza. Amiina. Mubeere bulungi. Hello. Hello. Tukuwulira maama. Nze ndi mukyala Musingu Patrick wano e Bulamu. Ensitulirako ku ddoboozi. Nze mukyala Musingu Patrick e Bulamu wano. Yet maama. Omukyala oyo ayogedde ku nsonga naye nange omwami wange bw'atyo bw'ali naye munnaye mu kusaba okuyigirizibwa ku leediyo eyo. Ngenze nange omwami wange agenda akyufu naye bannaye si kyangu abasajja tebasiima okufumbirwa omusajja akumenya omutima atiisi obeera n'omwavu nga muli mu kasiisira. Ye kikulimba omukyalo oyo Mukama amwongere omukisa. Amiina. Ennyabo omuwanguzi waffe Mukama akwongera amaanyi n'okuyimirira. Mbadde ngamba agongere ggwe kubanga kati ono yawangudde kakati naffe tugenda kujja bana ennaku z'omwezi nga 15 ebintu bino byonna bisomesebwa mutundwe bayibuli esomesa egamba nti amaka gaffe gabeerenga eggulu ku nsi jangu mukwano Mukama agenda kubanga akola ennaku z'omwezi nga 15 ebintu bino ojja bisangawo wangi munange. Allo tukuwulira taata. Amiina. Omuwanguzi waffe bale kuwangula. Sakya Mukama. Ono seruga ekitindale naye obuzibu obubaawo nti abakyala nabo tebanguwa nnyo okwezuula nga ne bw'oba omugamba nga ye alaba ye mutuufu. Naye twebaza Katonda ku lwa mutumbe bannange tukozeemu omulimu. Amiina. Mukama abakuume. Okay. Onagambye atya Pastor Jeje nze God showed me a man we are dating na is like that, no affection. In fact nze mbadde planning kuteeka ku pause nkoyo okumweguya. Is that right? Mukwana ekyo si kituufu n'akamu omwami oyo ogenda kubanga omusabira buli kyonna ky'otamwagalamu ogenda kitegeeza omwoyo omutukuvu omugambe kino sikyagala na kino sikyagala naye nsaba omwoyo alumiriza ekibi n'omusango era Mukama ajja kubanga akola. Abaami abamu abakyala baagala affection ate abaami tebabitegeera ebimu. Ogambye otya? Allo situla ku ddoboozi taata. Mukama yeebazibwe. Amiina. Omuwanguzi Mukama yeebazibwe. Amiina. Yongeza ku ddoboozi taata. Yongeza ku ddoboozi. Kati nze Robert Gulube ne Semuto. Mbadde mbuuza omuwanguzi waffe oyo oli omulenzi gwe yafuna yayawukana atya naye? Nga babadde bangi aluwa taata? Wangi? Nga babadde bangi baze nga afuna aluwa gw'ogamba ku bonna? Agenda bweru aveeyo amukolere embaga. Agenda bweru kale kamutunnyonnyole munnange. Kati bwe tumala okunyumyamu n'emisumba Saara yambuulirira nnyo naye tekyali kyangu era n'ensalawo netulekagana kuba nti namala neŋŋamba musumba Saara naye n'amukubira n'ayogera naye aleme kitwala nti bubi oba kiki naye n'ayogera naye n'amuwa counseling eyiye eri gye yali South Africa nange eno bwa counselinga netusalawo netubireka. Obuzibu si bwakudduka mu ddya buzibu bwakulwana kati kuyiga lutalo. Wangi munnange. Tumbana Kamata Mukama yeebazibwe onoyogera ne Wini Ekiwanga. Ye maama. Omwanguzi waffe Mukama yeebazibwe. Amiina. Weebala okuwangula nange obusuulize bunzizaamu amaanyi kubanga nange nina basisita bange ebyo ebintu like babiyitamu naye twanywera mu kusaba twanywerera ku mutundu awo kyemanyi banange tuli bawanguzi n'okukirawo Mukama abawo omukisa. Amiina. Okay.
Praise God, Pastor JJ. Okay, mukwano akantu ako nina ekintu kyesaagadde kuyitawo ku mpewo kuno akibuuzizza okyongedde okibuuza mobile naye bw'onajja mu lukuŋŋaana lw'abakyala abafumbo akatale ke ka mukyala Irene ajja kubanga akatuwa mu bakyala abafumbo si ku mpewo olwo ekyo kyekyo mukwano. Hello. Wanji munange? Yes, yabazwa musumba jeje. Yimusa ku ddobooza Amina. Muwanguzi waffe bale kuwangula. Ekisa kya Mukama. Bamusajja enzire ne masajja. Banaye musumba nange ebyo nabiyitamu n'obufumbo nga maze okugattibwa myezi 2 n'embuvaamu. Naye Mukama yeebale kubanga kate ne gwe nafuna kumanya nti ekintu kikulondola n'oyo bw'atyo naye Mukama yeebale kubanga nzikiriza nti kati ngenda kuwangula. Amina. Yeebale omuweereza. Amina. Mukwano ndowooza olaba ebintu ebisinga mpeta naye n'akola atya n'adivorcinga. Musumba tulina kye tuyize wano emutundu nti olutalo tosobola ddulwanira bweru. Olutalo lwonna olulwana oli munda. Mukyala munnanga ampulira tosobola kulwanira lutalo bweru ng'ofulumye emmaka olutalo lwonna ogenda ddulwana oli mu maka ago. Ate n'ekirala nze kye nayiga bwe namala okulaba nina firimu gye nalaba gye neerabidde nga nakitegeera nti nze sinze nina okukyusa omwami nze nina kusaba ye omwoyo omutukuvu akyusa n'akyusa omwami nange n'akola atya n'ankyusa ne tusobola okukwatagana. Yes. Amina. Wanji munnange? Hello. Mukama yeebazibwe. Amina. Bampita Ssentongo okuva eGayaza. Banabi omuwanguzi waffe Mukama yeebazibwe. Amina. Nange nali mu bufumbo obwebutyo naye bwe namala okujjamu tundu eri negayirira Katonda nesabira mu byawandiikibwa Mukama nkomyewo ebyawandiikibwa webityo. Kakati nalina omukazi nga mmaze naye emyaka 8 naye nga tetuzaala mwana. Nja kujja otuwe ku bujulizi mukwano. Nja kujja otuwe ku bujulizi obwo. Naye kwegayirira Mukama n'amunzijja ku yagenda nayekka. Nja kujja otuwe. Nga simugobye neyekyanga naye nga myaka 8 tuli awo bwe natandika okubuuza Mukama n'alyoka andaga omukyala wange. Era bwe namunoonya ne mufuna naye kati tulabye omukono gwa Katonda. Okay. Kali mwebale empeereza yammwe. Musumba Tom ekintu kyatusomesezza nti abantu bonna abafumbo abamu twasinkana sayizi ezitali zaffe. Oli sayizi 8 n'osinkana sayizi 12 nga temusobola kufiitinga naye bw'ojja mu kifo kino batuyigiriza nti Katonda asobola ali mu kaseera kakola ki akukutrimminga takujjaayo mu makaago era tofuluma makaago nti ogenda onoonya omulala mu kifo kino bw'onajja ne bakuyigiriza bagenda kusomesa Katonda atandika okutrimminga sayizi ebadde 12 zisobole okufiitinga sayizi 8 kakati wabeera peyini ey'amaanyi n'okutwala obugumiikiriza obwaki n'ogumiikiriza ebintu bino ebimu naye nga Mukama ali mu kukuddira sayizi y'entuufu. Ekigere kya sayizi 12 gw'oyambala 8 kati abasinga bwe batyo bwe bali. Kati Katonda ali ku mulimu ogw'amaanyi mu kifo kino okuzza sayizi ezo zennyini z'olina azitrimming zivudde mu sayizi ze mulina mwenna okutambuliramu. What a wonderful work. Kyebala abasingo babagamba munnange tomala gadduka kati gwe singa atannaba kufumbirwa weebaze Mukama agenda kuwa sayizi yo yennyini oleme kufeesinga bannaffe abataali nga babafuna nga tebannalukuka. Eno omwoyo omutukuvu yakuwa sayizi yo gy'onaasobola ng'omaze omutegeera. Mikwana abalungi tugenda kukomekkereza mu ddakiika zino nga bw'oziraba masimu gakyali mangi naye katukkirize tumalirize wano era tugenda kubanga tugenda
mu programu yaffe nno endala naye njagala oteeka emikono gyo mu kifuba. Teeka emikono gyo mu kifuba osobola okubanga oddamu ebigambo bino byengenda okubanga njogera. Tofaayo oba obufumbo bwe buli butya oba omusajja ali atya oba omukazi tazaala. Jangu mu kifo kino Katonda ye ajja kukola ebibadde bitasoboka mu bulamu bw'abantu. Bw'atyo Mukama bw'atukozeemu tundwe nti ebitasoboka mu bulamu bw'abantu bisobose okuyita mu Kristo Yesu atuwa amaanyi. Gamba nti ayi Mukama olunaku olwaleero nkomawo gy'oli era ndeeta obulamu bwange era nga nzikiriza mu mutima gwange era nga njatula n'akamwa kange nti ndokose gy'amannya gange mu kitabo eky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Bw'oli bw'oyita abalonde bo mbeera omu ku abo. Weebale Mukama kubanga ondokodde. Amiina. Mu katikitiki kamu mukwano tugenda kubanga tumaliriza. Kale tusabire essala mu katikiti kamu obudde bwadduse dda. Mukama mulungi ow'ekisa oli mukulu era oli munene era gwasobola ebitasoboka byonna gwabisobola. Katonda wange twenenya olw'obutali butuukirivu bwonna. Mukama ffenna tetuba batuukirivu naye ate gwatutuukiriza Mukama. Naye twenenya buli kimu ekisobye Mukama. Tukyenenyeza ddala okuva yonna gye tutandikira eyo mu bwenzi mu butali butuukirivu bwonna Mukama. Byonna tubyenenya Mukama, tubireeta mu maaso go. Gwagamba Mukama nti wadde bibi bye biba bitwakadde nga bendera but I wash them and they are white as snow. Katonda omulungi ow'ekisa tuyimirira ku ekyo nga tugamba Mukama tuli baana bo. Omwana bw'abazze omuyamba ne bw'aba alina obukyafu obwenkanidde butya omutukuza Mukama. Buli abadde awuliriza program eno Mukama otutukuze mu butali butuukirivu bwonna Mukama. Otuyamba okutuukirira mu gwe kubanga omwoyo omutukuvu gwayamba Mukama. It is not our responsibility to change a man or to change a woman. It is your responsibility to change. For gwaffe gwakusaba Mukama. Mukama tusabye otukyuse embala zombi. Leka omwoyo omutukuvu leka omusaayi gwa Yesu gutunaaze gututukuze tusobole okutuukirira mu gwe tusobole n'okukwatagana mu linnya lya Yesu Kristo tusabye. Amiina. Mikwana balungi tukomekereze wano tusinkana olunaku olw'enkya essaawa zezimu. Mukama abampeera omukisa. Nsigadde ndi Juliet Juuko wamu n'omuwanguzi waffe Irene. God bless.